Bami n'abazaana ba Ssaabasajja bali mu keetalo okutegeka akasiki ak'amatikkira ga Kabaka ag'emyaka 3 nga bakatadde mu mbuga ey'ow'eggombolola Kayunga mu Myuka. Bamaze ennaku 3 nga bakola Bulungibwansi nga bayoyota ekifo kyonna. Owaggombolola Myuka Omumbejja Margaret Sempala Nambi atubulidde nti bategeseewo ekyoto eky'okusomesa empisa eby'obulamu n'ebyamaka nga kaakubeerawo ku Sande ate ku Mande beewe mu Lubiri Emmengo okubugiriza empologoma. Ebyokunywa engoma zigenda kuvuga wano ensi yonna etegeere nti baffe Ssaabasajja Kabaka awezezza emyaka 30 ng'ali ku ntebe ya jjajjaawe alamula Obuganda. Tulyoke twolekere mu Lubiri Emmengo okukoza amatikkira ago kuba buli mukolo ogubaawo ogwa Beene ffe tugusookamu wano ng'enkeera we gunaabaawo ne tweketeekerateekera ebinaabaawo enkeera. Tugenda kubeerawo n'ekyoto nga bulijjo ekyoto ekyo tukunywa ne tubeerako n'emisomo gye tusomerako okujaganya. Tugenda kubeerawo n'okujaganya mazina amaganda. Okuva mu ssaza lya Beene ery'e Ssese mu ggombolola ya Ssaabaddu Mugoye abaddu n'abazaana ba Kabaka beenyigidde mu Bulungibwansi okujaguza amatikkira ag'emyaka 3. Bulungibwansi ono akoleddwa ku byalo okuli Buyindi, Nateete ne Bumanje ng'omumyuka wa Ssaabaddu Christopher Kavuma ayogedde ku bukulu bwa Bulungibwansi mu Buganda. Bulungibwansi takoma kuyonja kokka. Naye tukimanyi bulungi nti ne Ssaabasajja Kabaka yakwasibwa omulimu oba okubeera ettaala ya Afrika okulwanyisa endwadde ya mukenenya. Oluvannyuma lwa Bulungibwansi basomesezza abantu ku by'obulamu naddala engeri ey'okwewala akawuka akaleeta mukenenya. Kabalo luno tuzuddemu embeera ennungi n'embi, naye embi okusinga yeetoolodde nnyo mu bantu butabanda kaabuyonjo. Mulembe guno omutebi kikwasa ennaku n'ensonyi okulaba nti naffe tubeera bulungi ne tusobola okubeera nga tuli mu bifo ebiyonjo tukuuma abantu baffe nga balamu. Ate n'ekirala okwebaza abantu ba Kabaka bonna mu ggombolola eno ya Ssaabaddu Mugoye okusobola okujja okutwegattako olunaku olwaleero wano mu kibuga kyaffe eky'e Nateete wano Bumangi. Ssaabasajja olw'okukumaakuma abantu be mu kiseera kino. Ekintu kya Bulungibwansi kintu kikulu nnyo era ssebo Ssaabasajja Kabaka tukwebaza, weebale nnyo, weebale eddala omulamwa ogwo. Ate tukuyoyozaayoza olw'emyaka gino 30 ng'otudde ku nnamulondo y'abajjajjaabo. Ronald Kakoza ne Sawulo ow'okulira be bakusakidde eggulire lino.